You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abalwadde abasoba mu 7 okuva e Kawempe mu bitundu ebyettula be bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo. Abakugu okuva mu Amerika nga bakulembeddwamu Dr. ayitibwa Jean Pohei, era nga bano babajjanjabye endwadde ez'enjawulo okubadde omusujja, amannyo n'ebirala. Today to treat patients and do education. So we see many things that could be managed with simple measures if the patients only knew what to do. We see a lot of skin rashes, we see a lot of abdominal pain, we see a lot of back pain. All of those are things that can often be managed without medication if you know what to do, and that is our goal. Kkanisa yebyobulamu Miracle Centre okuva e Kawempe tula yeteeseteese olusiisira luno era nga bajjanjabiddwa boogedde ku ndwadde ezibasuza nga batunula n'ebizibu ebirala bye basanga mu bulamu obwa bulijjo. Bannange nfunyemu mu lusiisira luno mbadde ntawaanyizibwa omugongo, nakwatibwa omugongo okuva nga 15 Desemba, n'entambula mu malwaliro ag'enjawulo, nengenda nentukako ebbombo, nenzija emulaga eyo, naye obulwadde nga abasawo tebabukola ki, tebabulaba. X-ray nazigendamu, MRI nagigendamu, naye obulwadde ne bugaana. Naye bwe nawulira olusiisira luno neneteekateeka era nkoleddwako bulungi, nfunye banyambye kubanga bandaze ekyokukola, bambuulidde kwe kiva n'engeri gye nyino kyavoidinga eddagala balimpadde. Kale ndi musanyufu kubanga kati ngenda kusigala neefaako eri obulamu bwange. Dani wali abasawo babadde tebambuulira kikwe kyava, obulwadde tebabulaba. Olusiisira luno olw'ebyobulamu tuluganyuddwamu nnyo kubanga galubindi zino nze mbadde nnonye galubindi era nze nakazifuna emirundi ng'esatu wano, so tuganyuddwamu kuba galubindi zino tezigulika. Sisira wano nga njagala amaaso tegalaba bulungi, nga njagala okusoma. Kaakati nfunye galubindi, bampale galubindi mu sisira luno n'olw'ensonga eyo mbadde musanyufu okuggyako kyensava baleeteyo n'ezitambula. Abategesi b'olusiisira luno bagamba nti kibakwatako ng'ekkanisa okulaba nga basumba abantu abalamu. Atako yensonga lwaki twakwatagana ne mukwano gyaffe bano abajjanjaba bakugu balina obujjanjabi bulungi, babisoma. Kati eno ngeri ndala yakunyisa mawulire amalungi ga Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga Katonda atwagala nga tuli balamu. Ate wosoma ebyawandiikibwa okuviira ddala mu lubereberye, Katonda yagamba mbawadde ebimera byonna byonna ebirima ensigo okubeera ki emmere gye muli. Ogenda kukizuula nti amaddagala agasinga gakolewa kuva mu biki mu bimera, plants ezo. Kaakati ekyo kikulu kuviira ddala ku lubereberye. Kati wano tukola okusinza Bayibuli era nga bweyogera, nenga kujjanjaba na kusomesa.